emabega luli babadde tebamanyi era ng'obasuubiza ebintu byabwe neera ne bakomawo mu mikolo gyo nti oyina emmere oyina ennyama bo ne bajja naye olwaliro batandise okuvaayo ng'omala obbawa emitwalo 2 ne bakwata tisaati ne bakujolonga ne bagamba olaba bino tunonayo ssente bwe tumala okufuna ssente nalabako vidiyo nga oli agamba nti ngabadde sati NRM era mwana wa ghetto n'agamba nti eno tufunayo obufunyi ssente naye tuli ba musaayi tuli ba reedi bwe tumala okumala ebintu bino waliwo omwami yakiŋŋamba w'amaanyi nnyo nange mutyamu naye saagala kwogera linnya lye naŋŋamba ŋŋenda mpola naye nga si akimanyi nti waleyogera ku bintu bya ghetto structures bya ghetto ng'alaba buli lwenvaayo ŋŋamba mulimba teri kiriyo ndaba omusajja omulala wano Irale Kisanja ye kamwogera erinnya lye si oyo akola ku bavubuka simanya biki naki ayina gy'alimbira eyo ekamoki eyo mbu bayina ebyennyanja bwe bati n'alaga ebyalaani ebyo simanyi bameka bebiyamba mu ziggeto nti oba biri mu ggeto zaawa Irale Kisanja nja kumubuuza akandageko nange kitegedde kuba gavumenti yatulaga yagula ebyalaani naye ate mu ggeto gye nsibuka sirabayo muwala asomedde wa Irale. Omukulu yalina kukola ekintu kimu nti tugatte ggeto 3 tuzigulire yiika 2 tetwali mu bantu bakutwala ssente yiika 2 okwali kugenda okuzimbibwa ziggalagi okuzimbibwa amasaaluuni amatonotono ng'ezo masiini z'olanga za ssente mmeka ojja gisanga nga ya mitwalo 25 bagiyita tempa simanya ki nga ya mitwalo 25 nga just abamaliriza awo tubatanga tubawa masiini tukupangisiriza ekifo myezi 3 tandika togenda omu mukole 3 anejjulula n'abanga amala kagenda akola essaaluuni eyiye makanika mugende bwe muti toolbox ziizo tebamanyi bizinensi namba esinga kati gw'obasuubira kukola ki nti ssente ze mubawa ne bw'ogamba tubayiseemu ne tubawa emida 10 beekulaakulanye kabaka okunywa sadda ssente wamma tezituuka teri bakyabawangula akalulu tebajja wangula NRM wano mu Kampala ate teyina ghetto ze zisalawo kati mu bintu bye nalabye mu kalulu kano awo wamwe tutandikidde era bye nalabye mu kalulu kano ate abaana ba ghetto babadde beekuba some of the sources bagamba abaana ba ghetto be bali mu jjaati ekibinja ky'abaana ba ghetto era beerumba ekazangola bino ebintu birimu obubadi bungi toyinza bitegeera sayimu okubuzaabuza ssente ze muba mwalya waliwo ekiseera lw'otuuka ng'olaba kaweddemu kati akaabano ababadde banonayo ssente era bakyali bagezi batya nti ate era bo balina ssente abavubuka bano tebalina ssente era bafunayo ka guruupu ke bawadde ebiri bino ebintu biri mu kukyankalanira ddala sayimu wabula waliwo ekintu kye bali mu kuteeka mu balenzi abo bwe kinaanoga bulungi ensende ejja kulaba ng'abantu tukyasirise wano abalala basirise mbalaba abalina amaloboozi n'ebintu biri mu kuyetingibwawo nga buli omu akiraba nti baatukubaganya dda olwedde osanga ab'ekawempe nga tebakolagana na bennateete olwaleero bo baakikola. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba ku nnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Mu vision yonna gy'osinzira okubanga otulaba tukwebaza okubeera nga tulegaseeko olunaku olwaleero. Yongera okuba nga atosubscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga atofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. One Voice Store eryo nno dduuka lituusa mashini ezisala enviiri. Tutunda mashini eza buli kika. Tutunda mashini ezi-rechargeable, tutunda mashini ez'amanda, tutunda na mashini ezikozesa amasannyalaze. Kakati tugamba nti okwo ku mashini ate tuzitunda mu wholesale ne mu retail tukutunza mu bungi ne mu butono. Kakati okwo ne tugattako ne tugamba nti bw'obanga oyagala hair clippers, oyagala hair trimmers, oyagala nose and hair trimmers, oyagala hair beard trimmer, baby hair clipper, hair dryers, nazo tusuba nga tuzikuguza. Kati ate ekirala tukanika n'okuguza spare. Kati bw'obanga mashini yo ogina naye ng'olina ekyafa asimayo amannyo gaweddeko nebifaanaganako bwe bityo naye tujja bbanga tubikuguza. Kakati One Voice Store tujja tusangibwa ku Anifa Towers opposite Old Tax Park room eri F17. Osobola ku Instagram ne Facebook gwe yeetaaga okubeera nga ofuna saaviisi ezo. Kale kwagalana Adventure Safaris bano nno be basobola okutuukiriza ekirooto kye eky'okutambula era nga tulina okutambula tugenda Dubai. Bw'obanga tonnafuna bw'olagako mwaka guno ng'onoonya trip wawe oyinza okutambulirako kakati mu mwezi ogw'omusanvu okutandika nga 4 paka nga 11 tugenda Dubai. Kakati ogenda kufuna obukadde 5.5 tukufunirako ticket, tukufunirako visa, tugenda kubookingirako hotel, tugenda kubookingirako transport ng'oli mu Dubai, tugenda kulambuza, tugenda kuliisa. Ogenda lambula buli kitundu kye wali weegombyeko okutuuka mu Dubai. So tukubye ku namba yaffe ey'essimu kyetugamba funayo obukadde nga 2 okole booking then ojja kumalayo nga tugenda mu maaso. Bukadde 5 n'ekitundu okulya n'okwebaka. Kwebaka, nnyonyi, buli kimu kwezo ssente okuleka shopping wo. Shopping wo jangu mukkone ku ssente. Tuyinza obutasobola kushoppingira. Kale kammalize banafu ba Clarion batambuza bintu babijja UAE. Bakutegeeza nti nno bw'obanga oyagala kutikka bintu nga biri Dubai awo ninga tonnamanya mutu gosa bitikka Clarion we bali. Bagamba nti wonabiteeka ku nnyonyi nnaku 3 bijja bba bituuse. Wonabiteeka ku mazzi mu nnaku 14 bigenda kubanga bituuse. Balina anno offices wano mu Kampala, bali ku Diamond Trust Building, bali ku floor ya kuna room eri 411 oba kuba ku namba eyo ku screen ejja kukwira Madam Stella yajja okubanga ate akukwata okuwa details. Abali Dubai kwa muri airport gate 11 ku gate 8 twava okatuli ku gate 11 ojja okubeera nga ate okola ki otusanga. Nkwaniriza ku show ey'olunaku olwaleero.
Kale ndi ne kabayo nako olwaleero nzize tunyumyemuko munoonya tubaako ebintu bye tutunuulira ogamba otya Ndikiriya kyekiriwo sayini twebaza Katonda akakuba katonyeemu kati ate amakubo ge tuli mu kumeggana nago gaseerera okufaako naye akasana kali mu kwaka bwangu ddala naye kino ekirungi bwe kaaka bwetonnya ne kaaka naye tonnya ne kaaka beta okusinga okutonnya obutonnya ate ne kaaka obwasi nze ndowooza wali beta bigenda bitya ebyeno era ekyalo nga bw'okiraba abantu baakedde wadde Saturday towulira ng'ekyalo kisirifu no Saturday leero lwakuna kirabika nakubiddwamu leero lwakuna walunda byakyuka n'okukyuka ndowooza olaba abantu tuwunze n'okuwunga kati ekitegedde nze obwedda nakedde mmanyi leero Saturday singa oli mu 7 side singa oli mu kanisa wekka abula Saimo wamaanyi kwe kusirika kuno abantu bagenze dda nze nalobye bali mu kukola gubadogamba olunaku olw'omukaaga kati wulira nabadde ne pulogulamu nga yaku Saturday era nga mmanyi leero yo ensonga lwaki nagga essaawa 3 wendi saabuuse onzise leero lwakuna beddu munansonyiwa bannaye awe biri owa ekindeso olunaku olwaleero oluvannyuma twava mu kalulu k'ekawempe akalulu k'ekawempe kikafuula ekintu ekyenjawulo nti kayinza okuba ebitundutundu nga 5 ebikola kawempe geto kawempe y'emu ku geto ennene zensuubira okuba nti nnene nnyo mu Kampala nnene nnyo mu mwaka mu kisanja kino ekya President Museveni kubanga mu politics bwe mugenda mu kalulu kikuyamba okumanya wawo olina amaanyi ne wawo onafuye tukirize tugaane mu Kampala teyakola bulungi President Museveni kati mu butakola bulungi ne bakizuula nti bifo ki ebisinga okukola Kampala nti geto amaanyi ne bagateeka nti ebifo ebikola Kampala geto ekyokubiri nti omuntu gwe yali amwesimbyeko mwana weeyo wa mu geto kati mu byobufuzi ekyo kirungi nti oli bw'okizuula nti ono ge gali amaanyi ge n'oddayo mu bantu abo naawe n'ogula obuganzi era projects nyingi nnyo ezikoleddwa okumakinga sure nti abaana ba geto bano balowooza ku muzeeyi project ezo zikoleddwa naye tuzirabye nnyo mu kwogerwako ne mu kutongozebwa kati njagala ekindeso olunaku lwaki njagala twogereko is emirimu egikoleddwa mu geto mu kusobola okwagasa abantu pulezidenti n'ebye twalabye mu kalulu kano ebiyinza okulowoozesa nti oba tebakoze kimala batera okuŋŋamba nti abalasita muliro fiiti nti abalasita tebalyankwe omulasita bw'ayagala omuntu aba akoze eki amwagadde nye njagala okubuuza nti gavumenti webanga ebayiiriddewo biri abalasita lwaki muva ku mulamwa gw'obulasita kati Saimo olaba bino ebigambo byogerwanga ne tubiraba n'emikolo ekkolola abaana ba geto ne bajja ne bagaa tubawadde ssente bwe ziti okitegedde ne bagaa tuziwadde gundi ekisinga okwewuunyisa kiikino mube bakwasa ssente ezo temubaamu wa mu geto ensobi esookera ddala okuba ey'obulabi nti ssente ezo abantu be bazikwasa nga tebalina kakwate yadde mu geto ku muntu w'omu geto yonna wabula nga kye bakola beekwasaayo ku bantu abamu abaagalayo ku ssente ne bamugamba jjukira mu geto abavubuka bali bubi ekitegedde kati kyangu nnyo okulya mu banne olukwe ye n'akwatagana n'ono oba ddamulira oba n'akwatagana n'ani oyo ali ku nsonga eyo agisambyewo ne bajjayo ssente ezo naye nga wali kyogeddwa ti ssente ezo za ghetto structure bigenda okuggwa kuba nze ndi wa mu ghetto Saimo ndi wa mu ghetto ekyo toyinza kinzijamu ne bwe mbeera ku fulaati ne bwe ŋŋenda wa obulamu nina n'ebyansigalamu nti mikwano gyange n'ezange ensobolo zirya nabo
kati firimu wejjira yiino sente ezo bwe tugenda ku gulawundi ffe ababeerayo ne tugamba naye waayi gwe komanda gwe twalaba wali ng'otutte n'abantu kati kiki ekitambula komanda oli mu kwogera ku bana abaduumira mu abageto waliwo be balondamu nti kati nga bw'olaba nti kino ekyabaddewo ekyali ekkololo kyalimu abaali ku mmeeza awo nalabamu Uhuru nendabamu Ajatimiisa Kabanda nendabawo Afande Kuteesa nendabawo Neddamulira sente ne zisayiningibwa bulungi nnyo Museveni n'asayininga wali n'agamba akawumbi kamu mu obukadde bibiri ne tukuba engalo nti muzeeyi weebale abaana ba ghetto final otujjukidde okitegedde ekyewuunyisa nga ne bano be baatutteyo kuliko be baawadde omutwalo kati ate omutwalo baba bakuwa gwaki nga okulinnya takisi nti ono bamuwadde omutwalo ogwo bagukuwa olinnya weereete ogende osobola okugenda naye nga tekyali badde nti kumuwa mutwalo ekiraga nti tebikola ono omwana yali badde wa kunnyonnyola nga balaba ekintu kituufu tugenda wa muzeeyi twagala atuwe ssente bw'atuwa ssente tugenda zikozesa kino kati oba tuseetaaga ate ompe mutwalo kubanga oleda ombulidde kyekikulaga nti bizinensi nti ono ataddemu mutwalo ze bataamuwadde ewa Museveni wabula akutte omutwalo agukuwa muzeeyi tannabawa kubanga bo bazze bagoba geemu yaabwe genda mu maaso okitegedde kati akwata omutwalo n'aba ne komando ono n'amugaa buli alinnye emmotoka mutwalo tugenda kukololo kubanga byali tuyambye ffenna nange naali badde mobilizinga abaana abo tihayi kituufu waliwo ekiriwo ku luno mugende mubeerewo sente ezo zituweebwe mu ghetto naye ogenda okulaba gye bitandikira nga basimbula okgenda ne baani be bagamba okukuŋŋaanya abaana abo ye baakabeera mu ddiiru mmeka eziyamba ghetto nga tebigguka byonna ne tubitunuulira ne tugamba Safiiki gwogenze naye nga neruli era wagenda tebyakola era ozzeeyo ffe tetugamba baana nti genda tebajja kukulimba nti waliwo structure yonna etambula mu ghetto tekiriyo wabula tugambe kino nti bano bapangamu emitwalo gyabwe miliyoni 3 nga bagenda kufuna akawumbi ti kapito ya mutwalo era bigenda okuggwa nga mulimu n'abagamba baatugambye mutwalo baatuwadde 5 ate n'omutwalo ne bagutema wabula ne gwe baapangisizza okutwala engatto ze muzeeyi zaalabye n'agamba kituufu abaana ba ghetto mwina ati ye yatisse ebintu bye n'abitwala bano ne bamuwa omudaala okitegedde nabigoberera bulungi bamuwa omudaala ekindeesa olunaku olwaleero akalu kano kaakaggwa at the end of the day oyinza obba olina ekibiina kyokkiririzamu oyinza osanga omuntu nga wa opposition osanga omulala nga wa NRM naye ekisinga obukulu ffenna tuli baki ba Uganda singa ebituufu ebirina okukolebwa mu ghetto tebikolebwa kitegeeza nti abageto tebasigala nga babonaabona kyekindeese wano kati obadde okyanyumbuulira awo baleeta omuntu ngenda bikuwa byonna obitegeere era nga tebaliyambibwamu mu bintu bino era nga amazima bagabagambe nti Museveni mu ghetto tayinaamu bawagizi wabula ayinamu abantu be nga bwe tunaagamba nti mu Kisenyi abaamu n'abasajja be nga ye musajja we ali fiiti alina emmotoka ye Nuuwa yeevugira yagoba ddiiru kumuluka ogenda olaba nga kumuluka kwe kusinzidde abantu abo abagoba bizinensi ezo ne batwala ewo omukulu oli bo ne bafuniramu ddala ekituufu era nga n'abantu baabwe bali bulungi naye nga bano n'abaakulembera abaatwala abaana bakomanda naye ng'asaba gwe 15,000 oyenkusalidde wali ekirimi obadde onnyonnyola bagwa kubajja mu ghetto ne balaba omuntu mukozi wangatto mulungi ne bamugamba jangu tujja kukuwaayo ssente tugenda kukuwaayo ssente wabula tebamugamba ku ziri zennyini ezirina okugabibwa nti ze tugenda okufunako then tukuwe naawe wabula ate ne baleetamu n'ekirala nti ono omwana yatwala engatto nagenda okunzika engatto zennyini ze baakwatako bwe bati
7 ze yakwata omwana oyo yatika ebintu bye n'okubizza ye yabizza n'abakabirira ne transport yabizza ne bamumumma wabula bali badduka ne ssente zonna omwana nankubiranga essimu naŋŋamba tubalabise neŋŋaalindako ekiseera kijja bagenda kujja babitulage nti gundi ku Usaafi mulina ofiisi eraga ghetto structure eri kumpi ne minisita wa Kampala sisuubirawo nsobi eri kumpi nnyo ne Doctors Clinic lya minisita wali kumpi na kkubo naye akimanyi nti ofiisi eyo tetambula wabula eriwo kuteegeramu mugaati gw'abantu abatono ennyo abangi nga bali mu kubonaabona mu ghetto bazunga badde eno buli omu tamanyi kiddako kati awo tebalinawo kye bakoze era nze sijja kukugamba Saimo nti bajja tulagayo yadde akantu akatono ennyo ak'omuntu akuba ati nti baamugulira langi nti ono artist gwe muleese asiiga bifaananyi akola ki nti mwamugulirayo langi wadde ya 2,000 wabula ffe ng'omwana agamba njagala nagenda kukola kasaaluuni wali omwana ampeeyo 2,000 ne siina za langi ng'alina kugula bulangi obupimepime bwe buti nusu 5 akaayana n'oli amuguza okitegeera eyalifunye langi nga yanjawulo n'amikisi nga zinajjemu kiri kyayagala ng'akozesezza nusu 600 naye kyenneebuuza Saimo nti kati omwana oyo nga bwe mukulaze nti asobola okutabula mu nusu 600 n'asiigira omuntu ekintu wali ku mulyango gwa saaluuni n'amuwa 2,000 golowooza omulenzi oyo yeetaaga kapito wa mmeka aba yeetaaga 600 ne bw'omuwa 2,000 oba omuwadde nnyo nti aba asobola n'okugula kyekyo kalimu kyaba yeetaaga asiige bulungi ebintu bye ng'ayina langi ze ayina buboodi bwe obulungi okitegedde si bya bbeeyi ayina bimanira peepa bye byagirirako ebintu bye so nti kalimu singa okwata n'omugamba nti kati gulayo langi wa 2,000 genda oguleyo zimanira pepa zo za 10,000 nga 10 zikubeeremu kalimu asobola okuyingiza 5,000 mu lunaku afuna bidi nti ajja nakuweeka ensawo eyo agamba ali ku mulyango gwe ogwa saaluuni amugambe waliwo ekibulako wano kubulako ebifaananyi n'oli n'amutegeera n'amuwaayo ssente tekikomaawo nti ne wano waakubira ati mu ghetto waatuula wabaawo abayiga ati oyo kizibu nnyo tusanga mu ghetto nti ono akola masiki mu bbumba naye nga ebbumba limutawaanya okuleeta nga lyetaagamu akapiki talina za piki dogo n'atambula bulungi nnyo n'aleeta ebbumba lye naye waakolera tabeerawo omu jjukira nti engeri y'abaana bano gye batalina mirimu banoonya nnyo ewali abatataataaganyizibwa nti poliisi tebatawaanya waliwo ekitambula nabo beenyigira mu kintu ekyo nti poliisi bwejja wadde banywa enjaga ebasanga balina bye babumba nti poliisi kizibu okujja okukwata omuntu gwesanze alina byakola mpolampola ekwata oyo gwesanze nga talina byakola okitegedde newobanga okubwa naye ne bakusanga ku mulimu gwekizibu nga muli mukukola emirimu gyammwe awo mulaga muli siriyasi awo mwogera nabo ne muga ne muzeeyi naawe era olaba wadde ganyooka naye tulina kye tutambuza no kwatayo 3 okitegedde ne bakusanze weebase bakusanze oli mu kukuba matatu kwegamba kyalibadde kiyamba nnyo nti ssente zino zaalina okutuuka mu baana abo naye bwe ziba tezituuse kyekirinze kyenvaako ne ŋŋamba obubbi bwetaagibwa babwagala okubatwala mu mirimu ng'egyo okwona enju ya gundi tukuweyo 2 nga ndowooza kye batwagalamu kwegamba batono nnyo abasobola ovaayo ne baba bamulamu ku kyabadde kawempe mu kalulu tugambe nti kwesasuza bazanyira kuze twandiise feeling z'abaana ba ghetto kyekyo kyennyini ate kijja kweyoleka kikyeraga kitya nti kati bakitegedde bategedde valu yaabwe emabega luli babadde tebamanyi era ng'obasuubiza ebintu byabwe
Neera ne bakomawo mu mikolo gyo nti oyina emmere oyina ennyama bo ne bajja naye olwaliro batandise okuvaayo ng'omala obbawa emitwalo 2 ne bakwata tisaati ne bakujolonga ne bagamba olaba bino tunonayo ssente bwe tumala okufuna ssente nalabako buvidiyo nga oli agamba nti ngabadde sati yenaalemu era mwana wa ghetto n'agamba nti eno tufunayo obufunyi ssente naye tuli ba musaayi tuli ba reedi meseji etambudde bulungi nnyo kati kinnyikidde okulimba kukomye ate era ennaku z'omubbi zibaana tuzze nga twogera nga tugagundi mmwe naye bye muteesa ku ssente ezo ozitegere wabula nga waliwo abatukubira amasimu nga batukanga ng'agamba gwe Kabaaya sirika bwe tuyita abantu mmwe mujje muteeseze abaana bano mwe nga mwekweka bwe tumala okumala ebintu bino waliwo omwami yakiŋŋamba w'amaanyi nnyo nange mutyamu naye saagala kwogera linnya lye naŋŋamba ŋŋenda mpola naye nga si akimanyi nti waleyogera ku bintu bya ghetto structures bya ghetto ng'alaba buli lwe nvaayo ŋŋambamu mulimba teri kiriyo ndaba omusajja omulala wano Irale Kisanja ye kamwogera erinnya lye si oyo akola ku bavubuka simanya biki naki ayina gy'alimbira eyo ekamoki eyo mbu bayina ebyennyanja bwe bati n'alaga ebyalaani ebyo simanyi bameka bebiyamba mu ziggeto nti oba biri mu ggeto zaawa Irale Kisanja nja kumubuuza akandageko nange kitegedde kuba gavumenti yatulaga yagula ebyalaani naye ate mu ggeto gye nsibuka sirabayo muwala asomedde wa Irale okitegedde singa wabaawo ekitambula bino ebintu byangu nnyo n'omwana oyimira wali naga bino byenkola nabiyiga ewa Irale okitegedde tebiriiwo so mu bufunze abaweebwa ssente bakoze kinene nnyo mu ndabayo ate okwongera okukyayisa gavumenti ate abo be bakyasinze okuba ab'obulabe kubanga waliwo ssente za ghetto structure wabula ate bo bennyini mu bo mulimu abagamba mwenyige n'emyoga mu PDM emyoga gyali badde birala ne PDM neeba birala ne ghetto structure gundi zaayo ne biba birala kubanga zo zasayiningibwako omukulu nga yo paati ndala era bizze biweebwayo byo nga byawulemu nga tebiri ku PDM omwana wa ghetto PDM tagitegeera ate PDM bw'oginoonyereza bagiwa omuntu nga bw'ogamba nti Kabaaya ayina ewuwe simanyi ku mizigo eyo kubanga omwana wa ghetto enkyo ajja mulaba wana enkyo ajja kudda talina watuufu waali kati PDM tagitegeera era nga tekijja bagatta nti olw'ensonga tetwalina kufuna ssente ezo nze kyekiri kyensiiba njogera nti baalina kugula bifo okuggyako nga noono azigaba naye ng'alina enkola ye nga bwakibala ng'amazima tagalaba omukulu yalina kukola ekintu kimu nti tugatte ghetto 3 tuzigulire yiika 2 tetwali mu bantu bakutwala ssente yiika 2 okwali kugenda okuzimbibwa ziggalagi okuzimbibwa amasaaluuni amatonotono ng'ezo masiini z'olanga za ssente mmeka ojja gisanga nga ya mitwalo 25 bagiyita tempa simanya ki nga ya mitwalo 25 nga just abamaliriza awo tubatanga tubawa masiini tukupangisiriza ekifo myezi 3 tandika togenda omu mukole 3 anejjulula n'aba nga amala kagenda akola essaaluuni eyiye makanika mugende bwe muti toolbox ziizo tebamanyi bizinensi namba esinga kati gw'obasuubira kukola ki nti ssente ze mubawa ne bw'ogamba tubayiseemu ne tubawa emida 10 beekulaakulanye kabaka okunywa sadda Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets.
lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Mu bintu bye nalabye mu kalulu kano awo wamwe tutandikidde era bye nalabye mu kalulu kano ate abaana ba ghetto babadde beekuba. Some of the sources bagamba abaana ba ghetto be bali mu jjaati, ekibinja ky'abaana ba ghetto era be beerumba ekazangola. Bino ebintu birimu obubadi bungi toyinza bitegeera sayimu. Okubuzaabuza ssente ze muba mwalya waliwo ekiseera lw'otuuka ng'olaba kaweddemu. Kati akaabano ababadde banonayo ssente era bakyali bagezi batya nti ate era bo balina ssente, abavubuka bano tebalina ssente era bafunayo ka guruupu ke bawadde ebiri. Bino ebintu biri mu kukyankalanira ddala sayimu, wabula waliwo ekintu kye bali mu kuteeka mu balenzi abo bwe kinaanoga bulungi ensende ejja kulaba ng'abantu tukyasirise wano, abalala basirise mbalaba abalina amaloboozi n'ebintu biri mu kuyetingibwawo nga buli omu akiraba nti baatukubaganya dda. Olwedde osanga ab'ekawempe nga tebakolagana n'ab'ennateete, olwaleero bo baakikola nti baafunamu omu ku baliida ye ne bamuwaayo kye bamuwa. Bano ne bamulaba ng'anyirira alina n'akayumba gy'apangisa, ne bamuwa n'okufuuka chairman w'akatale. Okitegedde? Ye ng'omuntu omu ne bamuwa n'afuuka chairman w'akatale. Kakati alina abamugoberezi be mu katale baasobola okufunayo, baawa obudaala eyo. Okitegeera, ate nga bava mu lulyo lwe n'abateeka mu bano. N'agamba kati mutabule ekintu ekyo. Bye biriwo kati, si baana ba ghetto nti be baatabudde embeera eyo, wabula be bawa ssente. Ate era tebigenda zikira kuba kati n'oli yategedde okuggyako nga naye abirimu. Kye kiseera okubabuuza ziriwa? Biriwa, kubanga neera nabalabye bo bennyini nga bagamba, nalabye omu ku bakyala yagambye amagezi gakomyewo. Amagezi gakomyewo nzize engulu. Buli lunaku omusajja abawa ssente, kati yabawa biliyoni mugende e Kawempe. Naye oyinza okusanga e Kawempe ng'eyafunye ssente nnyingi, yafunye 5,000. Niki ekijogesa mweki ekibajogesa wakati ffene waffe mu bulamu obwa bulijjo, kale we bakuwa akawumbi at least alidde ayinza okulyako ebina olukaga ne lujja mu bantu, naye mwe nga baba bazala wanyi abali ensonyi zabaggwako kati tebakyalina nsonyi. Ssente bazitwala nga bwe ziri, nnyingi nnyo zizze zitwalibwa naawe, wabula batulinda mu kaseera kano akalulu nga kazze ne bajja n'omutwalo. Ate ku luno tugalaba be bakubirayo, omala okuzibawa bakwambula empale. Bino ebintu bya ddala kati. Ngenda kuba wano Saimo, kamera weeziri kati buli omu alina essimu, mugenda kulaba ekigenda okufuluma mu ghetto. Akalulu kagenda kusinga kutaba kuva mu ghetto kubanga ffe balonze era mu Kampala wano. Nye balonda abaana abo. Bagambanga tetulonda. Mbu tebalonda, omanyi obulwa obuva mu ghetto. Ennanga muntu bagitegeera nabo bagimanyi. Okitegedde? Balonda. Balonda kakati bwe kataali kannanga muntu era balondanga, ne Bobby yabagamba
bamba munoonya obululu nga mukola ki nga mujja mu ghetto. Ghetto nno nga yeekutte ekintu kino okuggyako abaana ba ghetto bano basuule mu busuuzi. Olwaleero we balina okumanyira nti tulina value. Kano ke kaseera. Kano ke kaseera nga bwe mwalabye nziramu okyogera, kano ke kaseera naye mmwe bakomanda mwetegeere baleme bakozesa nsobi. Tulina value. Olwaleero tugulwa ssente naffe ze tutamanyi muwendo, wabula zino entono ze batuwaako. Kakati mwebeereremu nti bw'oba tolaba at least wunyiriza. Beera alaati wunyiriza. Tuli ku mudido, ffe tuliko. Bakitegedde ekyo. Ebigambo bya Minisita Balamu wabiwulidde? Balamu yagambye atya, namuvaako nze nakoma mutegeera lulinga akyali polomota bivulu. Naye kati bwe yadda eyo nze simumanyi eyo. Yagambye ati yagambye ani mu kalulu ako mulimu alimu okuba ab'amawulire. Agamba nti ab'amawulire esooka bawagizi ba Nuupu be baabakuba. Abaakuwa ab'amagye, amagye gaali gagezaako kukuba abawagizi ba Nuupu abaali babeekweseemu emabega. Kati Balamu anaayogera atya musajja wattu? Balamu anaayogera atya Minisita Balamu? Balamu si ye yekka Balamu musajja wattu. Bangi nnyo bajja boogera ebintu bwe bityo naye nga babyogera nga amazima bagamanyi, naye bw'afunamu ekimunyiizizza kwolwo n'ayogera amazima. Kati Balamu alimba, abeera mu mbeera eyo ya kulimba. Akati Balamu alina okumanya ekintu kino kyabafunvubiza ne Balamu yennyini okugenda e Kawempe kyewuunyisa. Minisita Mulamba yali nonoonyeza kandidate we n'apangisa mu Kawempe naye abeere mu Kawempe. Kati Balamu bizinensi maani naye kamugambe. Balamu amazima gali nti yasuula abantu b'okunnassa. Abo ba Balamu baagala nnyo ssente. Abasudani bajjanga ku Nassa okukuba ebipande byabwe posita waaka waabwe wonna yenna. Balamu yasitula ebyuma n'abitwala e Sudaani. Abasudani tebakyajja wano kukola mirimu gyabwe gye baakoleranga ku Nassa. Nassa yagwa. Nassa y'emabega si eyaleero. Nassa kati yasigaza bibuuzo oba nakukola biki. Abasudani bajjanga ku Nassa bakube baavanga wa Sudaani. Bano tebasobola kwagaliza bannayuganda. Balamu yeeyagalizanga ye ne famire ye era bambi obulimba abuyina nga buwera. Munoonyereze Balamu nti talina ebyuma eby'e Sudaani. Bakyajja wano. Gwe naawe obadde tokimanyi. Ffe tutambula mu Afirika wano munnange ne street kwe biri mmanyiiyo nga byoyo Balamu. Ku Nassa waafa teri yabasuula nti bagambye yali Balamu. Kati abulimba bwabutwala eri abasirikale be baakuba abantu. Abasirikale ba gavumenti ye bakuba abantu ate kamera nga ziraga sayimo. Okukuba bannamawulire tekitandise. Kati nina ne gwe nalaba nga afukamidde ne kamera ng'eyo ng'omwana atuuyana ne kamera naye ng'enze zimuyitako. Oyo omwana oba bannanga bamukubiraawo baakuba omulenzi wabula ekyewuunyisa era yavaayo kyogera yali oba enanga yagaa twabadde tumanyi mubbi wa ssimu. Musajja abadde akutte kamera olulala mwagenda simanya wera ne baba bakubanga ente kati. Naye okukuba kugenda kutuuka naffe tuddize. Abasirikale bakimanye nti ekiseera kituuse kubanga tukitegedde. Kale binajjamu emmundu musumulule akabaati naye ng'ekiseera kituuse nammwe mukwatibweko oleete embooko nange kkube mu kalevu. Kakati ekinaddako kyekiddako Sayimo. Ebiri biwedde kubanga ffe tetukuba bo batukuba. Ne bannamawulire nalabye ono omwana yayitawa ebamumenye
naye ayita wannamutyamu nomanyi ne bakukyusa okugulu n'otagenda otadduka mu ddwaliro ate n'ogenda ku lukuŋŋaana. Nagamba oyo mwana mutima kikaaki ogwo, naye yagambye nti bajja kwekyawa nga ne mukama we kiwedde. Kino kyawedde kyekiddako Simon kulayirira. Ekyo ekyabaddewo boddamu n'okiraba. Ogenda kulaba ku basirikale abakubiddwa. Ekyo ekyabaddewo. Nze natunudde mu konvoyi eyagenze e Kawempe ng'etwala Bobi Wine. Ne ŋŋamba Mukama Katonda atuyambe. Nabadde mu kusaba olunaku olwo yasimbula. Nali mu kusaba ku bavubuka be nalaba bemmanyi be yajjayo n'agamba leero tugende Kawempe. Kyova olaba abakubanga abavubuka abo nga tebadduka. Babakuba nabo bakwata kibooko. Ne singa akwata kibooko naawe n'akusuulamu. Okitegedde? Baiti batambula lwa nsonga nti wakyaliwo ekibakumakumako oba principal yagamba nti tusigale nga tukuuma empisa naye bagenda muwaggukako. Gwe kyoba omanya ne principal yennyini abavubuka abo bagenda muwaggukako. Kyokka abavubuka abo battabbu nnyo. Tunula olabe. Ensobi ejja kubaawo nti mu kukubamu omwe enkuba gye banaamukubamu n'agwa wansi. Abaagala okwetaasa bagenda kuba amasasi batte n'atali biriimu. Nkulayirira kino nkyogera wano nti olunaku lugenda kukya lumu nga Bobi Wine alina gy'alaga abasirikale abo bagalule emigga egyo. DPC namulaba wano. Awe yali DPC yali mwangu nnyo okukuba n'agwa n'alabisibwa ensi eno. N'ekyo ekyali kigenda okuddirira awo. Oyo nga bwe wamulaba ng'akuba kibooko nga yeekaka. Abasajja bekkutira dda ne ttiizi tebakyakola, bali abaana bakambwe. Teke gwe tobalaba ndowooza bwe bawuuba tteke wano, abo basobola abaana abo. Tebasobola. Kakati ekigenda okuddako nkigambye. Bwe baba tebakuumye empisa nga balowooza kukuba bavubuka abo, tugenda kulaba abapoliisi nga beebaka kati n'abamagye ku ttaka. Nga ndindako sikutiisa bino ebintu bya ddala Simon. Nkugambye ekyali e Kawempe kye nalaba basabe ne Katonda nti baawona ku olwo baali bagenda kutta abantu. Kubanga nze engeri gye mmanyi abaana takubira mu distance mpanvu. Ne gwe bakubye munna ayinza obutamanya nti bamukubye. Wabula singa bamukuba mu kameeme n'akutama bw'ati nga banne tebategedde, ye bw'anaakutambuluka ajja kukuba buli ali awo. Ne banne bennyini ajja bakuba amasasi. Tugenda laba omusirikale ng'akubye abasirikale amasasi. Kubanga bamukubye n'awunga nga takyamanyi nti ono y'ani. Bw'omanyi tteka eziri mu baana ba ghetto. Kaba kampi bwe kati naye bwe kabukuba lawundi kiiki gwe omanyi bw'ayinza okukuba. Musota tewamulaba. Musota ava mu kikomera ki. N'owa poliisi yawunzika amuwuubidde etteke. Bakuba. Kakati gwe tobirabanko nti bajja ne bakuba. Ne poliisi n'edduka nga lunaku lwa kunoonya ssente. Kati singa eyo eggaali enoonya ssente. Baali bakwata yali Katomusege bamuva masasi. Katomusege. Olwo gwe baali bakuba. Kati gurupu ya Katomusege ate waliwo abaasigalawo. Katomusege yakuba paatule ennamba. Katomusege. Kati era kyekyo ekinnewunyisa nti abaasigalawo ku Katomusege ate be bakola mu by'okwerinda. Kwe nalaba Mutebi Yunusu n'endaba n'abalala be sijja kwogera mannya nga talina kye yakola. Ne ku gwe nalaba ng'alina kye yakola. Oyo kagundi kawani Yunusu, Mutebi Yunusu yali gurupu ya Katomusege. Katomusege oyo Yunusu ayina muganda we bamuyita Sadaati. Bonna nga be bamu. Wabula nga ne batabani ba Sadaati nga nabo bazibu babba n'emmotoka ya poliisi. Ne bagisimbula ne bagitwala. Abapoliisi bakyamya okulya emmere. Batabani b'oyo ani ne babba paatulo ne basimbula emmotoka ya poliisi. Poliisi egenda ova ku lanki oba baabakwatirawo. Omwana ali ne babikoze nnyo omwana yabba baasi ya poliisi. Ole yabba eri ku kongo. Omulala yajja ku poliisi n'agaba poliisi obutebe babuntumye baali bakoze emikolo.
omuvubuka najja ng'akubye ekikalunga ggwe tebaamanya nakumanya naye ekituufu neyabutwala namumanya kyali oli mufere muyaayi era ye yanyumiza naŋŋamba baakuba essimu nga waali nga banona obutebe baakubira DPC essimu nga banona obutebe kati ye n'awulira yali kumpi ng'ate ayambadde bulungi kye yakola yafuna Fuso mangu wali eri n'afuna afuula DPC bizi n'amugamba obutebe tubunonye obutebe ne babutikka mangu nnyo ku poliisi wennyini ne babutwala obutebe oba baabusasula awo saddira naye yaŋŋamba ffe obutebe twabubba kafusa obutebe 4 ne babutwala golowooza bagezi nnyo ku bagezi abo mu ggeto abaana ba ggeto bazibu nnyo era n'akuwulira ng'okuba essimu ti ebintu bireete wano bindeetere mu Usaafi ng'abadde kumpi n'edduuka ono abitwala ku kigaali ayinza obbimuwa nga tamulwanyisizaamu amusanga mu kkubo n'amugaa teeka wano ŋŋenda kulinnyira Ntebe road eri n'abitwala. So abaana ba ghetto bagezi abaana ba ghetto balwanyi embeera yabafuula ekyo kakati mu kubeera abagezi ate nga balwanyi enkwata engeri gye tukwatamu ensonga zaabwe erina okuba yabwegendereza basooka ne bakuuma empisa batereka kati olwaira enziba eriwo ya peva bwe bamanya nti mubagira nnyo muzuukuka kati nga bagaka tukube tuzirise Sayimaana agenda ozuukuka nga tabitegeera n'owuwa kukuba akayinja okitegedde byakyuse kati n'enziba yakyuse nti yonna babataayiza kati bakuba peva ekutta akati kati ng'oŋŋamba sente zituuka waliwo eyagamba mbu simanyi oli akuŋŋaanyiza abaana ba ghetto abajja mu mbeera eno obubbi ne bukendeera atutteyo abaana 15 bali 15 bokka okwetooloola eggwanga abaana ba ghetto bangi kati twagala ebintu ebinaabayamba nga kyawamu sente wamma tezituuka teri bakyabawangula akalulu tebajja wangula NRM wano mu Kampala ate teyina ghetto ze zisalawo kati bwe muba temukoze ku byabwe be babagjeemu tebalina mulimu gwe bakoze be bajjeemu ne babatwala nti bakole emirimu anti tebadda bamussa mu bitongole byakwerinda basooka ne bakufuna ne bakukozesa emirimu giigino wammanga gwoba obega banno mu ghetto abakyakola emize gwe n'olya mu banno olukwe n'obakwata nga gwopima n'ogamba agundi asula bw'ati oyo mubbi wa kiro bw'omala omulimu ogwo nga bakusembeza otandikira ddala okusiiba ku poliisi bw'ova ku poliisi nga bakuseeka ewamiisi kukuuma eyo ku bizimbe bw'ova ku bizimbe eyo okola eyo ku bizimbe bwe wabaawo akacyankalano nga bakujja eyo nga bakuleeta mu bino kati n'amiisi awo we mukwatire embeera awo amiisi mulinamu amakoona mangi nti amiisi ono asobola okuwa abavubuka abo emirimu ne bakola naye ate era abavubuka b'amiisi abo nga be bamu olumu be batwala ku mikolo egimu ne babaleeta ku mikolo egimu ne baaniriza Pulezidenti Museveni ne bagamba abantu bazze mbungi naye nga n'oyo yateekawo akantu ke naye ayamba kwoli kale bakola wano naye ate nti bwe wabaawo emikolo ekkololo olwaleero nti bannayuganda tebakyagenda mu mikolo ono alina abavubuka be 2000 bakozi be ng'abatikka agamba enkya kuba abamuwuliramu nti enkya tulina emikolo ekkololo omukulembeze gy'ali tutandise okulaba abantu bannayuganda nga tebagenda mu mikolo ekkololo nga yasigaza bantu bano gundi benkozesa ne bempadde omutwalo mu ghetto bino ebintu babirabe mu butuufu bwabyo beesulise
mwenga baggeto abali mu ghetto olowooza mwe mukozi ogwammwe lwansonga nti bw'omala otegeera nti abasajja bano batwetaaga kubanga luli tebabeetaaganga mwe mwali mubeetaaga essaazi nga tumaze otegeera nti abantu bano batwetaaga si mulimu gwaffe kugenda kwekola mu mulimu gwa nakyewa kabaayi otandika okugenda mu ghetto eyo obusaabala ghetto bagambe nti ekyamazima kiri bwekiti kati essaazi tugenda mu 2026 obategeeza ekyamazima kiri bwekiti ekisooka ffe tugenda ogaba security ku bannabyabufuzi abagenda okwesimbawo ffe tugenda okusombera tutwalibwe ekkololo ffe tugenda okukola kyonna kyonna ki ekibuuzo nga tetunnagendayo ffe twagala ki ffe ab'omu ghetto tosanga bana atusanga nga ffe tuli organized mu nneeteekateeka yaffe eri nakyo oba eri organic etaliiko nti ono atukuŋŋaanyizza osanga bajja kufunamu kafanso oba tujja kugenda okukolagana nabo nga buli omu amanyi wasinziira mwe ng'abali mu ghetto mwe mukirowoozezzaako okuleka okujja ziwano obuzibu obuli Simon nti naawe kino kati ogenza okyogera wabulayo bbanga ki myezi nga 6 lwaki okulondawo kwo bwe kuggwa nga kwakaggwa ebintu bino tebibaawo tebyogerwako gwolowooza lwaki byogerwako ng'ebula emyezi 6 awantu awo wotunulawo nnyo nti bino ebintu nalaba omukulu yayimirira mu mukolola awo wennyini n'agamba kenfunye abantu bano wammanga sente zammwe zibadde tezituuka yakyogera kitegeeza okuva emabega yonna ebintu tebituuka neera n'atugamba waliwo full figure tulina buchamani Kasalini kusaasira kenfunye abantu abo ensonga z'abaggeto masavu meereere mwafunamu n'asirika okitegedde bwe wayita emyaka 2 3 n'endaba emikolo ekkololo nga ssente zifuluma bulungi nnyo ne bagamba 1 billion n'obukadde 2 ezo nazo pye tewali teri yadde akatono bwe kati ekiseera kituuse 2026 asembedde batandise kati nno naffe tugenda balaga nti tetugenda kuwulira bintu ebyo wabula bagenda kwogeranga ebyabwe naffe bwe tubagamba ebirala ekyokukola okusobola okufuna naffe obulamu nga bukyukako tubagamba amateeka gaffe nga ghetto nti ONRM luli mwatusuubiza nekuli mwatusuubiza nti bw'oba ojja ku kitundu kyaffe kakasoze ne ssente zaffe eza ghetto structure ezatuweebwa nti ghetto yaffe mu Kisenyi twagala obukadde 2 jangu nabwo totunyumiza wowayi kiseera kituuse tubagambe nti abakulembeze weebali gundi bw'oba ojja mu ghetto mu Kisenyi oba ogenda ekatwe genda olabe gundi bw'oba ogenda enateete genda olabe eddenzo obuzibu mwe ezandibadde nga natural structures teziri organized ekiwaliriza gavumenti okujja okukola ate zinakola zitya nti ne bano abazituwa bagezi bo babala nti structure zino tezirina kuyimirirawo zino zebasanzeeyo baagala buyinza nga buli mu mikono gyabwe okitegedde nti ono abadde alina structure tebamukkiriza kutegeerera bali kubanga ono abadde abuuse nti ye akola mu sikulaapu avudde mu ghetto eri naye atuuse okuba nti atikka 1,200 eya sikulaapu n'akwata obukadde 2 nti ono omwana bwe tumuteekako ne banne ye ne tumukwasa ssente ne tumugamba guwa bali bwe banoonye ebyuma baleete wano tupime nti omuwadde kaasi ye ayagalako magoba gwakuddiza essente zo nti ziva mu nfo wano ewa Kabaaya nti bwe naatuukirira Kabaaya agenda kumpa emitwalo 5 amanyi ndi mukozi nze nzuukuke ku makya nga mmanyi Kabaaya ampa emitwalo 10 bwe nkomawo gye nsuubula ebintu mbitunda wuwe gye mbipima y'alina minzaani najjako ssente ze nampa ezange tebabyagala bano bo balinda bwe nno mmwe bano abantu bakimanyi nti beesibyewo bwesibi nti tebasobola kukola kintu kiri wabula ffe nga kye tulina okubaako nti ffe tujjuliriza bali okulaga nnamba nti obuwagizi we buli naye ng'obuwagizi buno bwa mutwalo n'5000 nti abantu baggibwako ab'omu ghetto emirimu gyabwe gye baali bakola kutunda mu Kampala buntuntu
kawo bijanjala ebisusa ebyo Kutembeya. ennyaanya okitegedde Kampala neba tight nnyo nti babakwatirayo mbwangu nnyo n'ekisa tekiriiwo nga bamusindikira weeruzira KCC obulumi buli mu bantu abo ate nno ggwe Sayima ekintu ekyo kyatabula nnyo abantu tyono omukyala aleka obwana bw'ewaka ate mu nju etali yiye ebyo byonna tebaabitunuulira nti baayongera nnyo geto zino okuba nti abantu banyigirizibwa nti buli omu ow'omu geto okulinnya e Kampala abaddugala gye yali tetenkanyizza bamukwatirayo Ogetuka mu kibuga ng'endabikayo. Okulinnya mu Kampala oba omenye mateeka kwegamba obwenkanya nti tewali naddugala ono yalizza e Kampala n'atereera nga bw'alaba ku bantu bali nebbo ne bakuumirwa mu kifo kimu nti bali mu geto bw'alinnyako okumpimpi n'e Kampala bamukuba jeeke Embooko n'ekaaba. ne bamutwala eruzira ne bamusalira emyezi 3 nga n'ekyo nakyo kyatusukkako abasubiddwa bwe batyo nga tobala naye nga si mubbi addugala talina zigula ngatto talina zigula mpale singa baabava nako mbyo basiba kati bo balinda kulonda nga kunaatera okutuuka ne baleka ab'enywera enjaga yaabwe ne baleka abakola buli kimu naye okulonda oluggwa ne babala tikuwedde Nibaddayo ebikwekweto bakola n'ebikwekweto ne bifuuka ebikwekweto mu Kampala ne kati toyinza kulabayo kikwekweto bwe tubabuuza nga te obubbi bwaggwayo tebali mu kukola okwo kwonna kubuzaabuza baana bano nti abajja kukola bwe bati beeyise bwe bati kati okulonda kutuuse mubaleke kati beeyisa nga bwe baagala olwaleero luno tebafunye budde bubasomesaamu nti gavumenti ekutteyo 5,500 tibanaalya lanki tujje ne soda n'obugaati tubawe n'5,500 tubagamba omuntu yali eyisizza bw'ati okusobola okutuuka ku kino okitegedde naye ogenda okulaba nga bakukuse titubagabira obukoko era ogenda olaba obukoko talina ssente za buliisa bajjayo kamukamu we batunda awo tewali kutulimba luutu eno kale oba njagala kuleka bingi tebiggwayo Sayima era ndeka naye tuliddamu I olulala think insight ebadde nnungi nnyo naddala abakulembeze bonna naddala abalondebwa abo kyendowooza ekirowoozo kyabwe kikulu kiba kyakukolera abantu nze sheenu mbadde njagala gikolera naddala abantu abali mu gavumenti aboogerako butereevu ne pulezidenti nti abantu bano abageto they deserve okufuniramu ddala akalulu kano kakeepinga ono nga kakyuka amanyi ga opposition mu nsi yonna gava mu buta accessing services za gavumenti butereevu gavumenti gyeko mufuna services za gavumenti abantu babulwe opposition ebula kyekola ki kyerimba abantu kati ekibi nti waliwo ebitundu nga services za gavumenti ziganye tezezze kati nno ggwe Sayima olabika tokwendako mu byalo eyo nze nina ekyalo ekimu kwemba ensinga eyo otunuulira abantu baayo kati nze ngenda mbateeka mu bbidi nti owaayo buli muntu abeeremu n'enkoko 3 ennansi kitegedde naye kati wabanga mu kyalo n'essente zo tezituuse eyo kati ate ekiruma wano we ziri ne zijja ate ne zitakolera abo ffe zituli kumpi nnyo si bigere nti wala nnyo gendawo si kya bulijjo ndowooza kiyinza okumulembe gwa Dr. Kanokiza Besigye because yali tava mu ghetto ate ekigurupu y'abantu abalala yaganyulwa mu mulembe ogwo kati kugujja kwa Kyagulanyi ghetto ebadde efunye omukisa okuganyulwa lwansonga nti ate ghetto kati z'amaanyi kubanga gemaanyi goono kati singa tubanga ddala bye tuwogera mu kamera nti Museveni tumwagala twandibadde oba baleeta obukadde 1,000 nga butuuka ng'olukumi abantu bano bandibadde mu president bagamba kubanga muzanna ayinza omuntu bwampa ate mba musiro gamba nti aveeko ngezese gwe simanyi ekituufu Sayima ssente zaabwe wadde baali bagamba zizzaayo zaalizzeeyo ssente zaalizzeeyo nga bakikutte ate abaana bakozi nze nange ayogera wano nina gye neewola ssente ng'oli ampa ssente ate ssente ezo ne zinnyumira nnyo nti sikozesa ssente zange wabula nkozesa ssente z'oli naye ate nzisasula ate era nga njagala nnyo
n'amaanyi balina abo abaana obalaba abo bakola be bandibadde omu ku bo ye yandibadde asuubula scrap mu ghetto nga bayise mu nkola eri omu ku bo ye yandibadde asuubula plastic mu ghetto era bo bw'obatunuulira nti ono abaddewo n'ekitambula babeera nnyo naye tesinga ova eno ebbali n'oyiga okukola amakeesi g'abaana b'essomero togenda gakola bw'omu oyita banno teri na bayita kubanga nabo banoonya ekibafuula bize yatambudde ate gwe wooli waliwo n'ekiyumba enkuba bw'etonnya beggamaawo enkuba kati nze nga mbagoba mbagamba nze w'embeera nga tulina kye tukola nkugamba bw'oba ozze wano tandikirawo ate kizibu omuntu asiiba ng'oli mu kunoonya ssente n'okulowooza kukwekubya kubanga okwekubya bwongo okukubwa ekyo mateeka tobateekako nnyo mbeera nti abo oba olinanga ntokubwa no kye ŋŋamba nti bw'abanga ali bize nga naye alina tageti agamba leero nina okufuna obucupa buzito bwe buti wadde akubwa era afokasi ayinza n'obutakirowoozaako najjukira venga leero sinneekuyamu naye ate agenda okirowoozaako nga n'obucupa bumaze okuwera kakati naate ovanga ku muntu akubwa esade eri ng'ate anoonya afokasinga nnyo ku kintu ekyo era afubanga nnyo okuggusa twegendereza kikino ti abaggeto kasitanga bakwesogga ne bakutandika ne bagana egundi naye gundi omanyanga gye kajja okuggwera bw'otabatereeza olaba ebizibu ebitenkanikika kale kandowooze nti emboozi eno enaarisivingibwa mu bulungi si mu bubi nti teri kibi kyogeddwa bano bali mu kuba kintu kyaffe kale beere bulungi mweraba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.